Lwakutaano kimanya bumanya nti tuba tugguse ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 tutunuulira ezimu ku ezo ensonga ezeetisse amawulire ga wiiki yonna mbeera ne philosopher Kasozi Samuel Zekefas Mayemba omwanjuzi Sebola Musa Koleba Spark TV tusaso okulaba. Yes, nja kwebaza abalabi bonna mwebale nnyo okuba nti nomwenywereza ku Spark TV ne Spark ku makya ate mwebale okuba nti mugoberera ensonga bwe tuzibasomesa wano ogenda okola ku social media nga zeeyongeddeyo so ekitegeeza tulina impact nene gye tucreating eri obulamu bw'abantu. Mwebale nnyo lunaku lwa Valentine lwe lutuuse ensi yonna eri ku Valentine naye Wahabu alina ekibuuzo kyabuuzizza nti lwaki basajja bokka be balina okugaba si kituufu. Nange sibikiririzaamu ebyo. Lwaki omukazi abeerawo ng'alinaze mutwalire? Wa bunaku bwaffe no. Njagala nga omukazi andeetereko wano. Bunaku bwaffe. Ziri bwe simuwa kiriko ki? Omanyi amawanga gaffe gano olw'okuba abantu abasinga baafu kibalowoozesa nti omusajja aba takuwadde ssente aba takwagala. Abakazi abasinga olw'embeera y'obwavu. Gy'osiwulira nnyo. So kaakati wekituuka ku Valentine abakazi bakimanyi nti basajja bokka be balina okuwaaki. Abakazi balina okuweebwa obumuli naye nga si kyekituufu. Valentine ebeerawo 14 Feb 14 March wabeerayo White Valentine. Ezo White Party no White Valentine. Njagala okulaga nti bonna buli omu alina okuweebwa era abali wano Valentine omusajja omukazi n'atakuwa eyo disaster. Valentine lunaku nti omusajja oba owadde omukyala akamuli it's okay naye gwe tebakuwadde. Kaakati bayongerako ne White Valentine nga 14 Ogwokusatu nti wemba nakuwa Kefas wawa mukyala wo $1 akamuli waba teyakuwa ate ku olwo lwalina okuddiza 14 omwezi. Yes, bakiyita mutual exchange of affectionate. Nyumya muwanyisa mwenna omukwano wamuwa luli gwe tojja kuviiramu awo naawe nga 14 olina okuweebwa. So ku Valentine oli waaba yawa omuntu akamuli yakuwa chocolate yakuwa ki olina okumuddiza naawe ku White Valentine. Era amawanga ga Asia, South Korea kitalo butalo bawanyisa bu cookies chocolate ebintu bingi. So yes okulaba nti wali atafuna naye abawa nabo bamanyi nti bakyala bokka be balina okuweebwa ne baniigiina ne bagenda. Mujja kuniigiina mugende ng'eri eriyo omulala agenda okuwoona akamuli. Nja kuwa omukyala akamuli yagende nange nga nina omulala agenda okampa. So kati ng'ate nkagaana ki ng'oli tampadde yagenze buge. So kati n'abakyala weoba wafuna akamuli ku Valentine oba ekirabo naawe ku White Valentine linda omuddize nga 14 March. Kaakati oli ataafuna amuwa bonna baakuyiwa wali osuubira gundi n'osuubira bonna tebaakuwa waliyo Black Valentine ate ebeerawo nga 14 Ogwokuna. Waliwo twabeerera mu ssomero okuza Wahabu atunyumiza obeera nga mu ssomero nga pocket money goyina teyenkanankana nawabalala nga balina munjiko ate ne ziba nga ne kijja mu kiseera ng'abawala ate balina pocket money nga be bakugulira obumuli era yakugambye nti waliwo omuwala eyamuwa akamuli ate ye n'akakozesa okawa girlfriend we tebamuwa era ebyo bikolebwa era mbawuliddemu erimba wano nti Valentine lunaku lwa kunyweza mukwano 70% lwawula ate. Era nange mbulirira abaana gendera olunaku lumu luyinza okuviiramu obuzibu. Ennaku 2 mu nsi wano ze zisinga oteeka ba divorce coaches waliwo be bayita ba divorce and marriage coaches. Nabo obufumbo bwalema nedda ba divorce coaches babeerawo kuyisa abantu mu mbeera ya mukwano singa muba mwawukanye tubayisa tutya mu process eyo tubagayidinga tutya mufu. So abo ba divorce coaches ne balooya olunaku lwa Valentine nga luwedde wiiki eyeddako n'olunaku lwa Christmas nga luwedde wiiki eddako we basingira okufuna application ez'obufumbo okwawukana. Valentine ne Christmas worldwide we basingira okufuna application abaagala okwawukana. Yanimbi agenda mu kyalo teyatuuse bwe agenda oyira Christmas kwawukana. Valentine yawadde gundi akala sabo yalese n'amala n'akongerayo akalala ewa gundi awo. So Valentine muleme kukitwala nti n'olunyweza mukwano mulina okwegendereza nga mupuleyinga mujja kumaliza nga ate muluguddemu. Naye bwe mba nina kyennaku nweteera ekimuli ng'ekyo nga kiriko ne kabbaana kukabeeramu obukadde 2 sitekuddawo
omukwano gwe sente giveeko sente yagenda naye ate waliwo ate nno kaakati baabazungu balina kye bayita zigundi manengami wano tebannakiyiga manengami baddira $, oya gidesigningamu oba wallet ne bagatta dola ezo ne bazidesigningamu wallet ne bazidesigningamu akasaati mawanga gali ga America kitalo butalo ati abawano gavumenti yakigaana mbukyono na sente tebamanyi nti quality y'obusente bwabwe bwe baleeta yenfu dola osobola ogifunye emirundi 2,000 nga yakanyulisa naye akawano kafunye emirundi 6 bana kakusiseeko dda akasente kange kampo yagala kayuza so Valentine bwetyo tukimanye nti ffenna mutual affectionate tuyina ffenna buli omu okulaga munno omukwano naye okimanyi nti Valentine ejjidde mu kiseera kya ekitabawala mu ggwanga ekitabawala kirabika kizzeemu oba kyabadde kisuubirwa si kuba nti kizzeemu it's a global trend mu nsi yonna waliwo apereza n'ekibuuzo olunaku lwa Friday nga 13 lulina ebiwanuuzibwako omanye ebintu bingi ekyaku Valentine Friday kasita Friday beera 13 mu Judaism n'ebirala ebingi Mrs nyingi ezikirizibwa ku nnaku ezo ennaku nyingi oba abantu balina fears nyingi kati ennaku z'omwezi za 13 bazitya nnyo naddala mu Bayudaaya every 13th of a Friday yes bazitira ddala nnyo olw'okuba nti remember Good Friday we yabeererawo so kaakati Friday ezo ne bajja nga bazitwalirako okubeera nti it's a bad omen kabonero kabi yes so okutya okwo just mu bazungu mu baddugavu mu Asia si mu Bayudaaya wabula mu Bakristo bino byonna tebyatandikira mu ntino wabula bitandise wano mu kyasa kya 11 ne batandika okwongerako ebintu kuba Abayudaaya bo ate bya Yesu tebabimanya bo bamanya kufa kwe naye byokugamba nti no yali wanjawulo bo tebabimanya so just Christianity eyajja ebiteekamu so ezo fear baziyita waliwo ne gundi fear ya 666 Abagiriki bakiyita hexahonta hexaphobia eyo fear so batya nnyo 6 era president yali Reagan yakwata obwa president ng'asola ku poloti 666 secret service yagamba mu musengule tetujja kukiza mukuumira ku 666 bagamba kofuusa president tetugenda kukuumira ku 666 bakyusa poloti ne baddira ya neighbor nefuuka 664 eyiye nebeera 665 eyarigani bajja ne bakyusa nti ne gakyusibwa ne bajja ku neighbor eyiye ne bagiwa ono so ezo myths zibeerawo mu societies zonna tuleme kukyeraliikirira so nga tuzeeyo ku kiri badde nkulaga nti it's a global threat wotuna UN report eraga nti no buli ssaawa 10 wabeerawo omukyala attibwa mu nsi yonna okusinza kwa report ekimina ky'amawanga amagati yes wabeerawo omukyala attibwa so kaakati baavayo ne bateekawo awareness eya kye tuyita femicide yes okuteekawo awareness ku kye bayita femicide kwe kutta omukyala homicide murder zibeera mu maka nekikati femicide yo kutta bakyala ekitta bakyala it's femicide so okunoonyereza okusinga ku kiri wano e Uganda era bye twetaaga okwadressinga wano otherwise tetujja kuwona kintu kino ekitta bakyala wali owuliddeko abasajja nti no wali basawo omusajja nawali omusajja babatta naye it's not a spree waliwo kye tuyita spree a killing spree nti ekitta bakyala wali ku basajja nno tekitera kubeera kankuwa ekyokulabirako myaka bwe muto bwe mwalabira ne boy child abalenzi abasajja babatta ne tukikola mawuli bato omukazi ekikola mawuli boy child tetujja kubatunuulira nnyo lwaki okuva ddala mu history abasajja tebabeeranga ku disadvantage ng'abakazi abakazi banyigirizibwa nnyo mu society zonna China bayinanga ne society bakiyitanga golden foot ng'akaana akawala wekazale baddira ekigere ne bakifunya nga kitunudde waggulu ekigere yakyagonda
nga kikyagonda wekatambulanga kyatuukanga ako mu maaso ne kakutuka nako kuyigganya nga kyebaagala babalemese kutambula abeere waka kufumba bufumbi teri kutambula bayigganya bawala so abakazi bayigganyizibwa nnyo mu societies zonna netudda ku madiini mu bukristaayo bannabbi bameka abaali mu bayibuli Debula yekka nabbi Debula ate yali judge yali mulamuzi tebaali naye ng'ate baalingayo naye nga tebaboogerako mu busiraamu bameka ani so kakati tetujja kwogera ku boy child kuba ye yali favored girl child yataali favored yes so kakati nkulaga nti femicide kintu kyamaanyi njaga okuwa mu Uganda ntino okumanya isesirate President Museveni we yali ng'akyatikkira e Makerere era abamu bagamba omusajja katumuwona ave mu kutikkira e Makerere nga yatikkiranga naye luyi yalinga kyansala nga yatikkira abaana abawala baafanga e Makerere awo buli weyatikkiranga ebiseera ebyo waliwo andi abantu babeera ne bebawanuuza naye abaana abawala baafanga e Makerere awo si balenzi myaka awo 97 kweyongerayo baafanga nnyo tudde ku be battanga entebe ku mulembe gwa Kayihura awo baalinga bawala bakola effujjo ku baana bawala yes. Oli ne bamutta ne batakomaoko ne bakwata oguti komaawo so kaakati ebyo byonna bikolebwa bawala si balenzi so femicide threat eri amawanga gonna olaba newoomugagga eno gwe tusinga okutya Kagame femicide emuyigganya nayo gyebiri lwakuba nti bo tebakuleka kugenda ne penalties wano ewaffe okumanya tuwonoonese ava ku oyo tulinawo ne polisi eya blood money otta omuntu n'osasula naye omusango ne gukuvaako kanyamunyu byaggwa bitya kisinziira anti kisinziira kasi otaddewo kisinziira society eba efudde society eba efudde otta omuntu n'oteekayo yamukubira ddala essasi n'amala n'agenda e Northern Uganda ne bakola mato oput n'afukamira ne yeetonda ne baddira ente ne basalamu oludda ne bakola nebiggwa ng'oli afudde reconciliation ku mada ate kati kisinziira ogenze mu bataka ne weetonda so kaakati tukifuule polisi tujja kuta tuzeeyo ku mateeka gali amabi agaateekangawo blood money nti water slave osasula ssente omusango ne gukuvaako kyova olaba obusi buke so nga tuze ku kyabawala nti fakita esinga ze tutatunuulidde zezisinza okuviirako ekintu wotula cases zonna zino abasinga kasooke tudde ku wa university omukono UCU wootunuulira omukyalo n'enzita ye Pamela egenda kumaliriza edda lwakuba kanso masiko bambi mumanyi mukwano gwange naye nno kiyinza omuliiramu lutuwe yabadde bba w'omukyalo baayawukana kati eyo fakita nene we tuba tunoonya mada motive kanso masiko baayawuka yaliko kuba ekisinga okussa abawala kyenkutandise lwaki battibwa nnyo waliwo kye tuyita toxic masculinity kali kyezisinga zonna n'amadiini gaakuzanga abaana abalenzi nga bamanyi bakirabe balina okudominatinga abawala abaana abalenzi abaana abalenzi nga balina sensi ya balina sensi ya entitlement balina sensi ya entitlement mu society ezisinga oba patriarchal control nti taata yabeera head omulenzi takola gino mirimu bawala be balina okugikola entitlement ne patriarchal control society ezisinga abalenzi basoosowaza kaakati ekyo ne kibawa entitlement wogenda mu tribe ezisinga Northern Uganda newa yonna omukazi yakola wamala okulima n'atunda kasooli omusajja yakwata ssente eyo yonna entitlement
Kakati kino ebyo byonna entitlement. Kakati byebimu ku bijja ebyetaaga okujja nga tujja mu societies zaffe okulaba nti abakyala bano nabo batandika ofu. Kakati omwana akula akimanyi omukazi is a substandard. Nze nsinga omukazi ali wansi inferior obutero okalaba kabeera kana akawala kaliza okuba nga kalina emyaka ebiri nga kana kalinzi kalina gumu naye olabanga kano akalenzeera tekamala kuganyigirwa mu nnoga bulaba nga buzannyo obanga kawala ka myaka 3 akalinzi nga kebiri olaba kana akebiri akalinzi so tomala gakayiikiriza gwo so kakati ebyo ebimu ku lwaki abawala banyigirizibwa. Kakati nga tuze ku keesi ya Pamela ono wa UCU abadde mukozi kuba enzita Pamela yafudde wetujja tuna Diana Skies naye kyekimu waliwo omwana Nansamba eyattiddwa wano yali akola bweru Kadama weza omwami n'ate supermarket abo bonna bawala. Njagala okulaga nti waliwo kye twetaaga okwadressinga. So ekisingira ddala wano Australia bakineyiringa bo bakisolovinga bamanya cause naki Australia mu 2000 bakola okunoonyereza walwejalo okuta Australia ne Australia continent oba country gwanga Austria ya mu Europe Vienna twogera ku Australia a continent ate country. Australia bakola okunoonyereza mu 2000 bakita Australia homicide project ne banoonyereza ku baali basse abakyala 300 abali mu makomera Australia ne tugenda yuzira nga tunoonya buli eyatta omukyala baagala okumanya lwaki abakyala battibwa nnyo n'okunoonya solution. Mu be baabuuliza bonna bakizuula ng'ekitta bakyala kya mirundi 2 ekimu kyekisizza bano okusingira ddala waliwo kye bayita intimate partner femicide. Ekyo kikulu nnyo intimate partner femicide. Intimate bibamu omukwano kirekera ki partner era femicide. So bakizuula nga abakyala abasinga battiddwa muntu nga baaliko mu relationship abaagalana oba nga omukyala X oba nga beeyagala mu Australia muganzi we oba yaliko muningiri baayawukanako kyekimu ku kyasinga percentage ennene. Kaakati ate Australia bo ku level yabwe olw'okuba bakulaakulanyeeko fe ate eno waliwo ewaffe ekirala ekyegattako ekyokusatu ekiridde eddire. Australia bo olyatta X we oba tagwali naye mu relationship naye Uganda tulina ate ekisinga okuba eddire kyekisinza okusaba Diana Skies baani abo bonna tugattako nakukwanako n'onkuula oba n'oŋŋaana wano e Uganda kyabulabe tonkuula nenkuleka basse baana bakuula. Lwaki? Nti level y'ebyenfuna survival y'abawala erina kubeerawo mu kumanage mu kukyanga kati yeemu ku disaster ebyo ebintu 3 bye bivuddeko femicide. Intimate partner femicide kati kiri mu luzungu kati kitokituwadde ekyawano ekyabana Uganda ekyogaseeko mu kinoonyeza erinnya okukuula mu kuyita ki ditusi kyekyo okukuula kwe kusinza okusuula abawala ba wano. Yes ojja ne weesanga ng'ogyeko ekyokukuula nti ojja ne weesanga nti oli abaddeko X mirundi egisinga abaagalana bwe baawukana abasajja be basinga okukwatibwa obusungu ennyo. Lwaki? Ti relationship zaffe basajja ffe tuteekamu oteekamu obudde oteekamu omukwano oteekamu ssente ate abakyala tebateekamu. Kati omusajja adda waali n'akubyamu kye tuyita what if possibilities. Si omukazi ono singa saakola bwenti kale ekyandeesa omuntu ono omusala gwonna kale nengumuwa future yange yonna yagenda ku oyo kyekiddirira. So kaakati bino bye bisinza okuvaako binennyo mu Uganda tugatta mu Australia kye baazuula na wano byebimu ku cases ezimu nga Diana Skies n'abalala ezimu. Kaakati ku case ya Pamela ate ye kiyinza okuleeta obuzibu kya X kwawukana. Okwawukana kuno lwaki abasajja batera okuyigganya abakazi nga baawukanye nti no waliwo ze bayita gundi behavior controls. Nti abasajja balina behavioral control nti if I don't own her
none should own her. bwe tuba twawukanye teri akiri ayina muwasa kifiiriza kyekimu ku kisinza okussa. So possibility esobola okubeera, saagala ngambe nkuwa possibilities ku mukyalo ono ku byensomya olwaleero mubukedde wano. Agambye baamwegezaamuko okumutemula n'agenda ne ku poliisi. Yes, n'agenda ne ku poliisi ne bakwata n'abantu ne bamala ne babata. So ekitegeeza nti nno kirudde poliisi yaani kisinziira eyeggwanga mu poliisi eyo naye tuve eyeggwanga. So kaakati wano possibility esobola okubeerawo nga maybe mu kwawukana wano nga weewali obuzibu ennyo obuviiriddeko omukyalo n'okufa. nati filosofa nga tunagenda nnyo wano ekittabawala kyali mu disitulikiti ewakiso n'Entebbe kyaliwo mu mulembe gwa poliisi. Kakati bwe tulaba nga kyebbuludde era abamu bakitekanga poliisi y'emirembe egyo kakati tugambe nti wasigalawo kawukuumi kuba ne pulezidenti yagamba mulimu kawukuumi wasigalamu empulunkuse za kawukuumi. No, poliisi emirundi egisinga evunaanibwa lwaki nti no yeyina mandate ey'okukuuma abantu. Olumu ate n'omuzannyo gwa poliisi guwa bano abakozi b'ebikolobero chance okukola ebikolobero. Omuzannyo oguli mu poliisi, corruption mu poliisi katukitereeze, corruption mu poliisi ewa abakozi b'ebikolobero okukola ebikolobero bino. Naye si poliisi nti no yeekola emivuyo gyokka. Human nature Kefas weekyaye n'eddoola tejja kwetaagisa IGP okukugamba genda omutte. Ekyo tekisoboka ky'ogambye. Okay, tukise ku mulala njagadde kale tekyetaagisa poliisi. So abantu bo human nature eri selfish and ambitious bwe twatondebwa. Rolo ya poliisi kula nti human nature eyo ogineutralizinga kakati weeremwa ne tugivunaana. Then olumu ne poliisi yennyini balina omuzannyo balina kye bayita Blue Code of Conduct. Blue Code of Conduct ti abapoliisi batera okuzibira bannaabwe abaziba ebikolobero tetujja kumuvaamu. Bwe muba nga yabaddemu emundu bagenda okunoonya n'abanene yafande look owesigire wano mu ntebe y'omwotudde naga waliwo emundu ezimu nga tugenda okuzuula nga zaffe nga ziva mu poliisi sijja mu kunya nnyo wana ngenda mubuuza ngwe muzuula nga zammwe mubakwata abo ate ekyo kyekizo bamaliriza baprotectinga abantu olumu bagenda okuzuula nti oba oli tumwetaaga ne bamudeployinga ewala. So kati ekyo nakyo kyekireetera obuzibu emisango conduct poliisi bazibira bannaabwe ekyo nakyo kya. So kaakati mbadde nkyakulaga tino ku mukyalo ono kyenyinza okusuubira motive eyinza okuba yaviiriddeko omukyalo ono kugabana bya bugagga I suspect. Okyali ku Pamela ndi ku Pamela owa UCU wekibeera nga eno sitole ngisinziza ku Bukedde kye yawandiise tino baali basabye okwawukana era ne poliisi egambye baagala kunoonya mwami Masiko naye bamuggyeko statement eyaliko muganzi we ng'ate enkulaza okunoonyeza okwakola mu Australia intimate partner femicide eviira ku bantu baawukanye oba bakyali ennyo. Abadde n'ebintu wano bakulaga yatandika essomero lya Uganda Matters Primary School mukulu wenda 84 okutuuka ku 1991 n'ayeyongerayo gye yatandika okusomera neyongerayo ekyasiano Girls High School level gye yasomera oluvannyuma n'akola Masters Arts in Literature, a Masters in Strategic Communication and a PhD in Journalism, Media and Communication. Okumanya tabadde mutono olwayawukana ne bbawe baali basula ntinda yagendawo gwafe omukono n'azimba ennyumba eyo gye walabye ey'omulembe etyo. So kaakati kino kituzeeyo kitulage nti nno cases ezimu ez'abantu okufa abaga olumu ziva nnyo ku kwawukana ne property. Ekitegeeza twetaagawo nnyo okuluŋŋamya ennyo abantu nga bamaze okwawukana kusonga ey'obugagga. Alina mwannyina muganda we ali Ireland talina wano wonna ssente. Kaakati eyo eyinza okuba nga y'emu ku driving factor eyamada naye saagala tugambe nti no kyekiri conclusive wabula poliisi wabula nze nkukubira torch ku lwaki abakyala abasinga be basinga okutibwa. Kitegeere bayawukana nebba emyaka 8 mabega era waafiiridde ng'agoba ku byakufuna divorce. Awo weewali obuzibu. Divorce wali obuzibu okumanaginga alimony obundi kusharinga properties n'ebira biviiriddeko abantu bangi okufa. Era wotulanga ne kesi ya Nsenga omukyala we yakonera omwami byonna biri awo
ava ku nsenga ne katanga ng'akoona oddeka so byonna ebyo biri ekitegeeza eyo disaster nene nnyo kaakati wano omukyala kamuveeko oyo muvuddeko sebo nange nsobola okunoonyereza waba otunuulira gundi possibilities kaakati njagala tutunuleko kko bamuziika ku Sunday okuziika isooke ku okuziika kya bulijjo okuziika kwa ddi bagala anti ne wano bogera ebintu bingi bimukwatako neweyongera okumumanya tulifane tufaayo nnyo okumanya kuziika ne tutamanya ku byaviiriddeko muntu kufa singa baali badde babuuza nti kakati lwaki oyo kuba ekyamusowa nekiko si kyakuba nti no strangulation yo kayabadde akyalimu akalamu naye emergency yabadde nfu okumwanguyira bakukuba essasi naye ne bakola postmortem nga si ssasi lye lyakusse wabula musaayi kukuggwamu ekitegeeza singa bakwanguyira kakalina kino tukyogereko tulisooke tulinda okubuuza okuziika emergency ogambye nti bakubye ku 99 nga tebakwata abakwagwawo babeerawa era kyebadde n'okugamba kuba 99 ogikubako ne bakubuuza abadde akutte emmundu ki mumpi muwanvu period eyo yonna ey'ebibuuzo ng'eri omuntu agenda kansooke mmalirize akantu kano waliwo n'akalala kakulu njagala nkulage nti nno ekitabakyala kikyeyongera unless nga tulina ebimu bye tusolovinze kulaza wano tulina okutereeza amateeka aga divorce n'okugasomesa n'okuyamba ennyo okuluŋŋamya abantu abaawukana mu bufumbo tubaluŋŋamye bulungi nti wemuba nti nno kugabana properties right zone ziriwa n'ezono ziriwa ekirala tuleme kuwanvuya nnyo bantu badivorcinga kyovala amawanga agasinga tuba tusoma gundi marriage laws ne divorce laws tugoberera Sweden yeyina amateeka agasinga obulungi Sweden bo tebatunuulira gundi ani yavaako obufumbo okwawukana the moment oli waga nti nno tetukyasobola kubeera wamu ffenna babatandikirawo yes gye mukoma okubeera mwenna ekintu ekisinga okuleeta enkovu ennyo kubaagalana ye bargaining bannange nyamba ne wayita omwezi kanzira mukubira akasimu osanga yateredde mukwano enkovu zijja zeeyongera n'okukyawa kaakati batuuka olumu obufumbo nga enjawukana olumu nga tesobola kutereezebwa oba olumu ng'oli yeetamiddwa no gyakoma okubagaini nga afuna obukyayi so tuleme kuprolonginga nnyo bantu bamaze emyaka 8 baawukanye lwaki divorce ebadde teggwanga so abamu tubafiirwa lwekyo mulimu bye twetaaga okutereeza mu policies oba n'amateeka kaakati ekirala ekiviirako naddala abawala kaakati ekisinza okuba common kiri ku keesi ya Nansamba oyo omuwala yes tulina nti abaana abalenzi abasinga kaakati tebakyayagala kukola abalenzi yes lwaki nti tulina ekizibu kya open urban unemployment kintu kikulu urban unemployment essaawa eno fuluma akasana nga kavuddeyo ogende ku biyumba gye basibira obupapulo ojja kusanga abavubuka nga bateredde dda ogenda mu butawuni ojja kubasanga wali nga beetuuzizza ku bipavement n'ebiki tebalina byakukola mu butaba na byakukola bagiving up waliwo kye tuyita give up generation ti omwana yasoma n'agamba olumala omulimu ne gubula n'amanya nja kuzimba ennyumba negaana nja okuwasa ne kugaana that's a 3 give up generation be tulina wano abasinga kaakati ate abaana abawala ne beenyigira nnyo mu kukola bagenze nnyo mu mawanga g'abaki ga Buwalabu kaakati mu kuzza ssente be basinza okugenda it's okay bawala ne bagenda bakola ssente nga tetuluŋŋamizza engeri ssente gye zijja okuva ebuwalabu okutuuka nga tetulina n'amateeka gali serious bannaye abaana abalenzi babbye abawala baffe ssente kaakati omala okubabba omuwala olukomawo alina kuyiiya kumugjawo nze nira gwe mmanyi ekikonde kyavugira ku lw'empigi nsibambi afuuse ekintu kino kyonna kituzaayo ku motive z'abantu okujja mu politics motive ziringa sawa waliwo abajja for fun waliwo abajja olw'okwagala okugeesa obusobozi bwabwe
nebera yabajja okwagala okuweereza n'olw'ebyenfuna woba wazze kuweereza bw'oba tolidde parliament kigaana kuweereza sigala ng'oweereza so byanfuna kikuzeeyo nti tulina kujja byanfuna ebisuse mu house eyo tulina kukola nga Yesu yakuba abatundira mu tempo yes parliament we tutalijjawo privileges ziri eyo tugenda funa abakutuka tugenda funa abeeroga tugenda funa kola musebo yakolamu okkiriziganya nange Bible egamba etya ayina feeza yayongerwako takutenga feeza abasajja basuma nnyo nsibambi omanyi sente ze yajja ewa Gaddafi yes anti kyenkulaze capitalism kyakola ti Elon Musk omu abeera ne sente z'abantu biliyoni 5 naye ng'akyayagala South Africa bagiyigganya kati bansi bambi omululu gw'abasukka kati parliament gye bajja okufunira sente gye bagala nkugambye mwe temumanyi mugaso gwa sente mwe temumanyi mugaso gwa sente esente zifuga one was God makes the ring nsibambi omanyi diru zaada agenda okutula kati mu parliament olaba sise namujju atamanyi na what is a map asobola okufuna biliyoni ze bamusanga nazo naye ku magezi ga nsibambira oyo omulamba naye kwani agamba nti ogoga atamanyi what is a map byali mu kooti muki omusango gwe bamugjeyo 2016 akalu tino teyatuula P7 kooti negana naye katukakasa oba teyatuula ne bamusetingira obubuuzi obwa primary tewali n'akamu ke yayita what is a map define non-living things nga byonna talina kyamaanyi naye member wa parliament naye abeera ne biliyoni kati ate nsibambira oya Rwashande generals anaafuna so parliament kyokka bajja kufa bajja kwetemula bajja kweroga lwa parliament musiba mulungi sifaku matatu demo kumande kefa simayemba ne Amerika Irene Matasa ko Wahab Ahmed filosofa kazo Samuel Kulokutano tujja kuddamu kumande tubagala nnyo tunaddamu nga twerabi